Amanya n'eddoboozi ndimira Charles Kabona ate nkola ng'omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekisooka ekya First Infantry Division. Nyaga okusooka n'okubayozayoza okuyita mu nnaku enkulu ez'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, okutwaliza wamu tuziiseemu bulungi nnyo nga tufunye emitaawaana ebyokwerinda waffe bibadde binywevu. Twagezaako okulaba nga tuyimbula abawanvu n'abampi, tubadde ne patrols ezimala mu bitundu byaffe nga batambula ku bigere naye nga batambulira wamu ne Uganda Police na ebitongole ebirala bikuumaddembe. Tubadde ne motorized patrols eza motoka, ate twali nga tulina human and technical intelligence nayo ng'emala. Nyagala okusooka okwebaza abakuumaddembe okusooka n'abaffe aba UPDF na Uganda Police n'abalala bonna abakoze omulimu mulungi kulaba nga tuyita mu nnaku enkulu nga tufunye emitaawaana. Tuze nga tubagamba waliko abantu abakyamu okutwaliza wamu ng'abantu aba ADF abadde baga kutuusa obulabe ku bantu baffe, naye tubagamba tugende mu maaso n'okubeera bulindaala n'okuteeka mu nkola security measures, kubanga obutujju bukyaliwo, naye tugende mu maaso nga tulaba nga tubulinya ku nfeete. Twagala omuntu wa bulijjo agenda mu maaso n'okutuwa information. Singa oba ng'olabye ekintu nga tokitegeera mu kitundu kyo, ekyokulabirako nga frasika oba anything oba meto ng'eri mu kitundu kyo oba nga ekyoma nga kiri mu kitundu kyo naye nga si kya bulijjo, gwe ekyokukola tukubira amasimu. Ate tubagamba ate namwe ng'abatuuze b'ebitundu ba wananchi mubeere nga mufuna enamba z'amasimu z'abakulembeze bammwe nga aba UPDF, kubanga tulina detaches oba amagye mu Kampala, mufune enamba z'abacommanders baabwe. Tulina Uganda Police, tulina post za police mu bitundu byammwe, mubeere nga mufune enamba mubeera nazo, n'abakulembeze b'ebitundu ab'ekyalo nga ba LC1 ba Biso ba Giso mubeere n'enamba ezo. Kati singa oba ng'ofunye ekizibu kubira abantu essimu tujje tukutaase. Ate nyagala kwebaza abantu abadde nga batuwa information, ne batukubira amasimu ne batuwa information, kubanga security enkulu ate esookerwako tuze nga tukyogerako etandikira ku muntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo olina etafaali ddene lyokulaba nga oteeka ku security y'eggwanga. Ate n'ekirala naye ng'omuntu wa bulijjo Omunayuganda kyukkakatako okukwatirako ebyokwerinda, kulaba nga munyweza ebyokwerinda mu bitundu byammwe n'omu ggwanga lyammwe. Ekirala nyagala okugamba bano abantu balina ebifu ebyokusanyukirwamu n'amasinzizo, naye okutwaliza wamu ebifu ebibeera n'abantu bangi ng'amasinzizo, nga parks za motoka, ng'amabaala, kubanga tugenda mu bikijuko bya omwaka omujja oba nga tuyingira omwaka omujja, n'amakanisa wonna abakungaanibwamu abantu bangi, kubanga eyo etera okubeera tageti y'abantu abatujju oba abantu abakyamu okutuusa obulabe ku bantu baffe. Kati ebifo ebyo ebibeera n'abantu bangi tubasaba nga bulijjo, ate tuze nga tubagamba mubeere nga muteeka mu nkola security measures. Mulabe omuntu agatarayingiramu basooke bamucekinge, aze naki, aze ne baaga, aze ne laptop. Eno laptop ntuufu oba si ntuufu, kubanga ayinza kugira ne laptop naye nga si laptop yennyini. Kati mubeere nga mubacekinga, ate muyinza kutuukirira ne police post oba n'amagye numubagamba muyinayo ebivulu oba muyinayo ebikujuko, babongere ku security. Tukwatire wamu tulabe nga tunyweza ebyokwerinda mu bitundu byaffe, ate nga tugenda mu olunaku luno olusembayo olw'okuyingira omwaka omujja tubeera n'ebikujuko bingi. Aba fireworks mbasaba nga tunakuwa fireworks police esooke ekukkirize, kubanga n'omuntu omukyamu ayinza kuyingira mu nga agenda kuba fireworks ate n'akuba bomu, kikulu nnyo. Aba fireworks police ye bakiriyaringa ne bakkiriza okubeera ne mukuba fireworks mu bifu byammwe ebyokusanyukirwamu. Ekirala tulina abantu abayinamu okwagala okwokya emipiira ya motoka n'okuvuga buba ekiro nga tuyingira omwaka omujja. Ebyo nabba bikola bya kumenya mateeka, ebyokubaninga emipiira mu matawuni, ebyokugenda nga muvuga nga mukola akavuyo, byonna tibikkirizibwa ebintu ebyo. Tubasaba mubeere bakakamu, mubeere n'empisa,
tuyingire omwaka omujja ate nga tubalamu. Ate naffe abosanga tunywa ate ntuvuga, tunywa omwenge ate ntuvuga, nakyo kitubanga kiteeka obulamu bwo mu matega. Tubasaba tonywa mwenge mungi ate novuga, kubanga n'omwaka omujja oyinza obutagutuukamu n'ofa. Katubagamba nammwe munywe omwenge nga si mungi nnyo naye toyevuga. Oba nga otamidde oyinza kugamba omuntu mulala nakola ki, nakuvuga nakutuusa waka, oba n'osulaawo naye tovuga motoka ng'oli mutamiivu. Tulina abantu baffe balina bizinesi za mobile money. Mobile money abosanga bizinesi ekyakula kutuuka saawa 3:4 za kiro, naffe tubasaba nga zituuse saawa 12 ez'olweggulo walewadde ng'olowooza okugalawo mobile money yo n'odda waka, kubanga abantu abakyamu nga babbi baba batajetinga mobile money. Kati nabo tubasaba mubeere nga mugalawo obudde nga bukyali, kubanga bizinesi yo eyinza kufuna ebizibu oba nagwo wennyini obulamu bwo okubanga bufuna ebizibu. Tulina babodaboda baffe abatambula ekiro, namwe tubagamba mubeere security conscious. Mubeere singa omuntu ajja ku stage yo obudde bugenze ngayagala omutwale wala nnyo, nagwe walibadde nosooka n'omanyi ono muntu ki, kubanga nammwe abantu abakyamu baagala borders zammwe kubata batwala borders zammwe. Kati tubasaba tukolere wamu, ng'obutuze nga tukolera wamu. Ffe nga UPDF tujja genda mu maaso okulaba nga tunyweza ebyokwerinda nga tukolera wamu ne Uganda Police n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe. Naye ng'obumbagambye ng'omuntu wa bulijjo oyina tafaali ddene ery'okukwatirako okusingira ddala mu kutuwa information ate n'ogituwa mu budde. Ffe patrol zaffe zijja kubeera wona, tujja kuyimbula abawanvu n'abampi, tujja kukozesa human intelligence, technical intelligence okulaba nga tuyingira omwaka ate tugwingira mufu nga tulibalamu. Naye namwe tubasaba mutukwatireko, kubanga ffe tuyinza kubeera mu buli every LC1 mu ggwanga, kitusoboka. Polisi eyinza kubeera mu every LC1 naye gwomuntu wa bulijjo oyinza kubeera mu every LC1. Tulina ne bapiso, tulina n'aba LCs, ate chairman LC1 oba ng'okola nga chairman wa security mu kitundu kyo. Afande ogeddeko ku kyokuba nti abantu tebakuma bipiira n'emiriro mu makubo naddala mu trading center. Kyokka tulaba nga mulimu abantu abamu naddala ng'ab'omu kyalo tebalina bifo bya fireworks naye ng'ate bandiyagadde nabo okukuma baguyita kwokya mwaka. Bano balina kukola ki okugoberera ekyo? N'ombeera mu byalo, kubanga mu byalo waliyo bakulembeze. Mu Uganda twalako ekyalo kitalimu LC1 chairperson, ate nkugambye chairman LC1 wakola nga chairman wa security. Kati ekirungi mu Uganda tulina systems of leadership mu mitendera yonna. Kati gwe twaligenze no banning ebipiira mu kubo mu center abakulembeze bo nga tebakuwadde permission. Naye ebitundu ebirala no mu byalo bitundu byaffe tubeera ne Uganda Police. Polisi yange esooka ne clearinga, naye okubaninga mu makubo no singa omuntu ajja n'emmotoka nga atambula ekiro ajja kuyitamu. Ebyo nabyo bikolwa bya kumenya mateeka. Kati katubeere n'empisa tuyingire omwaka omujja nga tuli balamu. Naye ffe nga UPDF ng'obutwabagamba kuva dda tujja kulaba nga tugenda mu maaso n'okunyweza, tujja kukola ekiro n'emisana nga bulijjo. Ffe waffe twali bya Christmas, twali bya mwaka mujja, naye twagala abantu baffe basanyuke babeere n'essanyu nga bayingira omwaka omujja. Ate tubakakasa tujja kulaba nga tubakuuma n'ebintu byammwe ng'obutuze nga tubakuuma. Naye ntubalabula abantu abakyamu nabo babeerayo nga baplaninga okutuusa obulabe ku bantu baffe, naye nga batajetinga ebifo ebibeeramu abantu bangi. Naye ekirala security gwe ng'ogenda kusanyuka waka okozeeko ki, olese ng'otaddeko security ya type ki, nagwe waka waliwadde ng'olowooza ku security eyo waka ng'ova waka ng'ogenda waka olese ng'ogaddewo, olese geto ogigadde bulungi, ogenze kusanyuka Gulu, Mbarara, Kampala, wawa olese abantu waka abagenda kubanga bakuuma family yo n'ebintu by'ewaka, kubanga security twogera ku security y'obulamu bw'abantu ne security y'ebintu by'abantu. Kati katandikire wansi tugende mpolampola, naye ffe ku level zaffe nga byokwerinda tubakakasa tujja kubakuuma n'ebintu byammwe bulungi nnyo. Ate tuyise mu Christmas nga tulina mitawaana.